vase yo nga bwegenda mu byaddala nsabe yakudusa lemo kuleka abeera omwesigwa lemo kusobya ani gwenga ne wosobeza yasonyiwa bana bakupikapika ngolemo banenya kuba kiri nnuma nga ndaba okaaba bebi wensaba ofuuke malayika lemo kusobyanga gwe ne bwe bakwetondera tomanyi kusonyiwa naye watandika otya amangu bwotyo n'omuwa ebifaananyi byo wamwesinga otya amangu bwotyo n'omuwa ebifaananyi byo ebikyafu by'otandagako kansaba bikuume bulungi nesiganiye abantu bonna balimba namwagala nnyo nga ne bwe mulekera nzira gyali yakijja ku kikale nza talina tabu gyali yandindese naye ebyama byaffe nakweka amanya Robert Rotta Mutesa omukubireko mu ngalo ez'amaanyi wala omutolo bwe nasoma naye kabasanda yali mulungi roza kalala ngalingeyanazibwa amata olw'endabika ye n'amagezi ge n'obuyonjo bw'eroza ffe essomero lyonna yali yatumatiza mbo taata we muvuzi wa nnyonyi naye lumu ku visitation de era ng'abayizi abalala waliwo omwami yajja mukyalire ngamuleeteddeyo n'ekipooli ng'ananye mukabuti ya kikuusikuusi ne mageeti seziriko ebipaapi yateekako ne simailo aweroza haga otyo the frozen beautiful girl yakyuka nga bwakimba koye can you imagine how can tati they are sending a shamba boy banange roza yerabira east or west home is the best nti omuzadde ne wabanga faanana tekimanye asigala muzaddewo kusisikane munkuuka gasatu mulumu omuwala omutolo gwe nasoma naye kabasanda yali mulungi roza kalala ngalingeyanaba amata rosalinda yerabira east or west home is the best nti omuzadde ne wabanga faanana tekimanye asigala muzaddewo n'akalala ennaku zino akafuuse ak'ensonga akagamba nti nesiganiye abantu bonna balimba namwagala nnyo nga twakakyusiza nti onesiganiye nga tumututte mu nkuka nga 31 Desemba fenna gye tuli okuyingira gumu mu kitundu ngambira mama ne tata ti security gulugulu kati nsabe yakudusa kulete mu nkuka kubanga nange gye ndi kwitegedde kale tweyanzanye nenjaga langa Okuyimba nga kacyawa Wakyawa nkawandiika Okuyimbe tusobola okuyimba babiri. Amina. Kale tweyanze nja kuwa n'erinnya. Amina. Ly'obonteeramu. Obadde ki? Onesiganiye nga takututte mu nkuka nga 31 Desemba apiteksi yategese enenkuka tobongota nange Robert Rotta gyendi ebyala bireke naye tonsuubye enkuka okuyingira gumu kitundu fireworks nazo ziri okwo ngambire mama ne tata ti security gulugulu nsabe yakudusa kulete mu nkuka ibi alemo sobolera wati Robert Rotta omanyi oluyimbo